waffe owekitiibwa chairperson waffe wa NRM wamu ne bassentebe ba pressure groups eziva mu bitundu ebyenjawulo ne executives zammwe nsala omukisa guno okubalamusaako n'ekiramuso kya Allah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ali mu nnyumba mukama wange twala omukisa guno okwanjulira bano bakulembeze bazi pressure groups eziri mu boundaries gyotwala newankubadde nga mu ripooti bakusomeze ne bagamba nti mukama waffe nga bagaye nti mulonki gyewalimu mukama wange yatuwa idea yaleeta ekiteeso nagamba mugende mukulyetingewo obumu mu pressure groups mu biti ebyenjawulo mugatte eddoboozi limu. Omulimu ogwo se mukama wange mu lukiiko walulimu yagunkwasa era nengutwala mu maaso nesobola okumubilizinga pressure groups ezimu zenasobola zenkyasobodde olwokuba ndi mbadde ne challenges mu kalipooti bazikonyeeko kyaba abakulembeze tebakitegeera bulungi abaalimu by then, naye nina essuubi nti koze ate mu butongole wankwasisa wayongedde n'okikondamu nokampu kyateera nkukonyeemu ne nkukakasa gw'oliidinga pressure group mu boundaries ateera zentwala. So mukama wange ntuusa okwebaza neyanziza nnyo olw'okunteekamu obwesige n'okukaatiriza ekya mukamaawo ku national. I can assure you my friend nja kukola n'obuvumu n'amaanyi wamu ne bassentebe bano tugenda kukaku ground tufefette nyumba ku nyumba ng'ekimu ku bigendererwa tetwagala kutwaza mukama wange kubanga obukulembeze obubaddewo obuubu kuba tulina ebituli bye tumukuba naye tulina assurance nti koze mukama wange ensolo kizigo kweri NRM ku ground. Mukama wange sebo era wotabadde wano mbagambye wano ne bagamba nti nze ne musajja ayogera nnyo nkwata ensobi naye sebo mbasitopinze emyaka egyo nti Haruna tanenyezebwa mu kino ekisanja essaawa eno tanenyezebwa tasongebwa mulunwe takwatwa nsobi tebamuvuma tebamutaba twakutuma kola emyaka etaano. Mukama wange omwana emyaka etaano nga tukanisa okukusaba arizaati ojja kutandika okumubuza naye watusuubiza jenale mu kuggulawo naye nawe obaddemu ku mituli kiganyi tandika okukuba ebituli naye kati emyaka etaano sebo omumwangusirye bakuleka okole osobole okukola tuzenale mukuggulawo. Mu bufunze ngenda kumaliriza ebigambo byange nga nkwasiwalina nti senga pressure group engeri gyotutegedde nti tuli kitundu ku bitundu ebigenda okutakabana tuze NRM ku ground tugenda kukola nga tulina ensonga zirye omuntu buli lwoba okola ng'omukulembeze ali mu buyinza omwagala nga lava gy'oli osobola okukola n'omutima gumu. Sebo mukama wange tulina omukwano gy'oli twakuleeta mu buyinza nga tukwagala tusuubiramu ebyo bye tusuubira tugenda kubituukako n'olwekyo tugenda kukola nga tulina laavu mu bukulembeze buli wamu tugenda fefetta era tukwate n'awawunya kubanga ekintu kyaffe sebo beera mugumu tuloterera entende eno ku ground omulimu tugenda kugukola nga ndi wamu ne pressure groups zino era nkwashuwalinga nti n'endala zonna era mbategeezezza wano wotabadde mukama wange nti waliwo groups ezibadde zizze mu offisi n'obagamba nedda obuvunaanyizibwa mukama waffe era bano abataala n'abaami mbagambye bammemba bo nti bwegaba togabulula wakkaatiriza n'okoonamu era mbagambye nti waliwo wakubidde kasino waliwo abantu bo wano semukedde nenzija era nemba adressinga nemba wa position ne bajja kujja wano sebo tukwatagane tujja kuleetera ebitooti ebimaani ensonga
eyokusatu ni mwaliiro guno otutuddeko n'omwaliiro guli oguli wali kalimeezo naye eyokusatu yenanyini wantoni omwami oyo musajja wa NRM ayagala NRM nga ggwe naye abadde tannafuna bantu batuufu tafunanga bapete batuufu era yagenda okulaba nga bantu batumala atugamba naye ka miitingi omukuba miitingi nga muba wafunda natukwasa omwaliiro guli ati gutulako abantu ebikumi ng'ebi ogwo gwawaggulu naye tujja kutuula tulabe ngenge tukyorganizingamu nawe tuteekewo omuzimbo naye tukolere emirimu gya NRM kubanga kati ndowooza twetaaga ebifo ebyekikanga ekyo mukama wange mukulu yalina challenges naye kuba mwana naye musajja wa NRM wabangawo omunene yenna n'amaanyi go gonna tukusaba kuba obulungi bwa NRM mukono omusajja oyo atuyiriddewo mubiri nga gwawo tukusaba okwatagane naye mukulu Sonko tulabe nga tuyambwa fansi ku grawundi kubanga nanga ekitundu kikiwambye evumbi ligenda kumyoka inshallah mukama wange malirize babisomye biyungu naye nakanze kati nzeko ensonga bbiri abantu bano beewaddeyo okunoonyeza NRM akalulu n'okusapootinga Jeno Yoweri Kaguta Museveni emisana n'ekiro n'okusomesa okukka ku grawundi okusomesa ebirungi Jeno Yoweri Kaguta Museveni byakoledde Uganda n'ebirungi NRM byekoledde Uganda beeyamye nti bagenda kukikola nnyumba ku nnyumba bwe bamala ate bamulonde era banoonyeza akalulu ba flag bearers era babalonde badde mu buyinza oluvannyuma lw'okubawo okudda mu buyinza se mukama wange ennyinga ey'okubiri bagamba bateekwa okukyusa obulamu bateekwa okukyusa obulamu kubanga NRM yerina byonna yerina obuyinza yerina amateeka yerina amagye yerina security ate yerina sente kyansonyi nnyo abantu abagisapootinga ekiro n'emisana okubanga agakawunga baganaaba naye nga bashuwalize ne bagamba mubeere baguma empologoma etalya mudde eze kiro ekisanja 226 agakawunga tebagenda kuganaaba balina pressure groups balina zisako zaabwe ekirungi kyebakola etuze tubasomesa buli pressure group erimu paati bbiri erimu paati ey'okunoonya akalulu erimu n'essako tumala okunoonya akalulu wali ate n'essako nga tujja ewuuma tugawayi sayininga wano agi tugende ekisawo sako zaffe olemu ejjamba kugira bwe tunatambulawo ekityo tujja kuba tutambulidde mu kkubo ettuufu ezo ensonga nga bbiri kutusinza okwetooloolera ndowooza n'obudde mukama waffe abadde n'abagenyi bangi allah NRM oye NRM oye Museveni oye Mukono oye Tuta oye Semukula oye tuwetandikira wanina essanyu lingi ekisooka naye asooke nebaza obukulembeze obukulemberwa mukama wammwe ate mukwano gwange nnyo nze namukazaako erinnya limu lyokka tokola ki baliyita batya ebyensinga okwagala kuba tata mukwano gwe ate tata banne ate tata NRM njagala nkwebaza olw'ekyo wamu n'olukiiko lwonna bwe mwatandika okulaba nga muwagira NRM muwagira gavumenti eno sebo landlord
olunaku olusoose okulabako n'okusinkagana so osaisa okulaba bamaama ne bataata agala kusooka okubeebaza ne sikwebaza obuwagizi bwonna bwemwampa mu kalulu kange neyanziza mwebale omulimu omunene ogwo gwe mwakola era temujjanga okwo njagala kubategeeza butegeeza obuwagizi bwemmwe tebugenda kufiira bwereere kubanga goolo kakasa tujja giteebamu amagoolo amangi NRM ye gavumenti eri mu buyinza era gavumenti eryegi emu abalala baagala okugyawo gavumenti eyo tetugenda kubawa muki mukisa tugenda kusigala nga tukuumye gavumenti yaffe kubanga tugyetaaga mwebale kukuuma NRM kubeera mu buyinza mwebalire ddala ebibasoomooza bingi ngera obulamu bw'omuntu yenna buli wabeerawo ebikola kye ebisoomooza naye mu byonna bwe budde bwe muwaayo okufiiririra abalala abatakimanyi kubanga obuyinza buli bwe bukyuka oba enkyukakyuka n'ebeerawo omulala ayinza okitwala ng'ekyokusaaga naye bitwala ebintu bingi nga n'obulamu bw'abantu bwe bukoze eki bwe bugendedde naye ebbanga lyonna bwe mubeerawo nga mukuuma gavumenti eri mu buyinza esigala ng'eri mu buyinza muba mufiiriridde oba mwewaddeyo eri abalala njagala kubategeeza omukulembeze bwa Jaluna Ssemakula ngenda kugezaako nnyo okulaba nga nkwatagana nammwe nga mufunamu NRM ngenda kulaba amapuroguramu za gavumenti naddala zisako nga bwe baziteekamu ssente oba nga bwe tuziteekamu ssente nga n'essako zammwe ez'enjawulo tujja kubeera nga nteekayo amannya ga sakoz ezo babateekeremu akasente puroguramu ya PDM basaba buli omu gyali agenda aregisitaringe ku kitundu kye genda kubateerayo akabega mubeeremu abo be bawa kapito mukole kimu kyokka ekufuna mawulire nti amannya lino nalino ku kitundu bwekiti ku kyalo bwekiti nga nze mmanya nga nkola folaapu ne ttiimu zange kubanga ebyo muteeka okufuna mu NRM gye mukolerera emisana n'ekiro njagala kubategeeza nti olugendo lwe natandika era lwe mwankwasa lufaanaganako n'okukabala olusozi olulimu amayinja kyebyaddala olulimbi lunene si luki lukabala okulaba nga tusizeeko emmere ekomewo NRM ewangule mukono disitulikiti amafuta enda kulwana okulaba nga mbalwanirirako akatono ke nnaba nga nnina mu ofiisi okubaweereza musobole okutambuza emirimu ya pressure group t-shirts bwe naba zitandise okufuluma era nja kubaweereza ebyambalo mu bintu byonna nabawadde n'obuvunaanyizibwa mukama wammwe mu Mukono disitulikiti pressure groups zonna zijja kuyita mu mikono gye kubanga ebyaddala
mubadde mikwano gyange naye ng'ekyo si kye kisinga obukulu mwagadde nnyo NRM. Kakati omuntu ng'abadde ayagala NRM naye NRM teeka kumukola ki kumwagala. Abasinga mulowooleza nti bwe mba nkoze olwaleero enkyajja kufuna kino, naye buli gavumenti webeera mu buyinza n'ogisemberera ebibala gwasinga okubifuna newankubadde mubadde temumanyi nfuna gye mukola bikola ki kubifunamu. Naye ngenda kukwatagana nammwe n'obukulembeze bwammwe okubalaga amakubo omujja okuyita NRM mugikole ki mugifunemu. NRM egaba emirimu era nga weegiri. Ekyo abatakimanyi mukimanyi okuva olwaleero. Gavumenti emirimu gy'erina miyitirivu obuki obungi. Abaana baffe bwe muweeredde bw'olina abaana kati nakifudde operation ti buli omu akwate fayiro ey'omwana agimpembere nayo mu draw. Wabeerawo omukisa gwonna njagezangako okusooka okutunuulira singa balanga emirimu kaawo nja kumubeerako nnyo ne ssentebe wa disitulikiti okulaba nti abantu baffe ab'abaana baffe abawagira gavumenti eri mu buyinza bagifunamu, abaana baabwe bafune emiti. Njagala basuubize nti nno mwami ono Saddaaki ono sijja mutanga naye bwatata NRM. Ate nammwe temumuta. Era neewunyiriza ku lupapula luno kasirabyeko kigambo tonta nendabako mukono NRM United. Simanyi oba kyabadde kitya naye oba mwakikoze mwe mumanyi bwe mwakikoze, naye nze nalirowoozeza nti erinnya lyaffe eryo yeekolera erinnya lwemwalaga ebiruma bannamukono bana NRM. Olunaku lw'essaaliwo nga ndi Canada nga muli ku kisaawe wansi eyo, erinnya eryo litambudde nnyo, nalirowoozeza ne wabisigadde mulinywezezza wabuli omwabuuza tonta yange. Kati n'obugambo obwo sobola kukola we mutali era sobola kubeera n'amaanyi kutwala NRM nga sirina ggye lino. Njagala nyongera okutongoza eggye lino mwami Saddaaki ne ttiimu yo nti ye ttiimu zange ku ttiimu ze nnina nga nzigyeko structure zange zentwala mu disitulikiti. Kati nyongeddeko ttiimu eno nze njagala nga tonta egenda kubeera mu ttiimu ezikola emirimu gy'okunoonyeza Pulezidenti Yoweri Kaguta akalulu. Mangu ddala era ngenda kuba mbategeeza mujja kubeera nange atwaniriza omukulembeze w'eggwanga lwanaaba azze wano. Oba wulirizaawo temwagala ebyo bye mujja okunfunamu. Kati ebirala bino ebyahajja azze wano atulekedde kaki ebyo byawedde kuba kati yabikola mundage we mwagala, mundage we mwagala omukono gwange okubasemba waggulu, nja kubasemba musake ebitugattako. Akabajeti kange konna akanaabakaze ak'okunoonya akalulu ka pulezidenti era ngenda kufaayo nnyo okulaba nga nammwe mbagattako musobole okukola emirimu. Mundabeko okuva bampagira nga ziri mu kabbiikano. Mwebalire ddala wagire Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni. Nja kujja wano mbategeeze engeri bwe tunaaba tumaze okuteekateeka abantu be tutaagala bavuganyizibwe
asobole kugenda bugenzi tuvuganye akakola ki akajja asatu MP wa wano gyabaddewo si yazaalwa yekka emukono onalewo nakoze naye kimala akomaawo talina kyabanja gavumenti eno agifunyemu byonna ebirungi amayumba agazimbye amafulaati agalina kati yesaawa n'abalala nabo bakole ki nabo bakole bakwatemu so mu target number 1 municipality twagalamu emupya omuki omulala agenda otuulako ku lusiniya lw'eggwanga naffe ekibuga kifaanaganeko ng'ebibuga ebirala we bikolaki ebifaanana so n'olwekyo gye mulimu gwe mbatumye mugende mukonkona ennyumba ku nnyumba n'abuuka akomaawo ennyumba ku ki nange ngenda tambula nnyumba ku nnyumba so ekyo kyo tekiriiko kukaanya n'ebirala jakuba mbategeeza mukama abankuumire mubeere bulungi